tukwaniza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli nabwe kiramanyi endowoozi wampitantambi Jimizonga bulijjo Rich by Maxud Junior nkusaba subscribing on this channel obeerenga ofuna agakagwawo agatambula e Kampala ne mu nsi ezeetooloddewo kozi olunaku lwaleero bajjajja baffe ne batata baffe batugamba nti empisa kintu kikulu nnyo era empisa zikulembera successful y'omuntu yonna gy'alaga ate nga amalala galidinga oba ekigo galidinga downfall nabwe kityo MC Katse Mr. Edwin Katamba yakiguddeko akamanyiro kamutuusiza ku kintu ekibi ennyo oluvannyuma okuba nti yakafuna deal eya Pearl Africa Hotel tewanabana kubeera omwezi gumu. MC Katse yagobeddwa ensonga lwaki yagobeddwa byezino Katse yali last week Katse yagenda ku Pearl Africa n'asaba ssente eziri worth $2 million ng'agamba nti ayagala kukola advertisement za TV abeere nga akola wa TV obulambo babeere nga balanga naisize kokata n'okuleeta abayimbi baleeta ku United Transport t-shirts n'okuba banners around town nabwe kityo omukulu ono bamugamba nti ssente ezo zoyagala ssente tebaana bazifuna era nabwe kityo olina okugumikirizaamu okumala weeks nga 2. Katse kino kyamutabula nga bwe yakola ku fame launch kyamutabula nabwe kityo okugumikiriza naye omulema n'atandika okwexchanging ebigambo ne ono balike hotel manager kino agenda okudda nekyamuzalira akabasa paka ono netutuuse nti night ya Katse ne contract ya MC Katse gyabadde nayo ne Pearl of Africa bagitaminatinze era MC Katse takyakola ku Pearl of Africa. Katse mujogera yagambye nti bills zibadde nene ezabala nawe kityo bala ebadde tekola sente bulungi naye nga kino according to him kyapresentinze eri abantu naye nga magali kyono omukulu yagobeddwa lwakuba nti talina mpisa ogenda n'okumanyirira ababosi be. Katse yali yakayomba ne Bugatti wali entinda olwalina okuba nti era naiti yabwe yamanda yali agenzaako okuba nga asaba mukulu Simon Sewanja akasente n'akatamuwerawo in time n'atandika olutalo nawe kityo ne bamufubutula ku femuloti bakamufubutula ku Pearl of Africa bamufubutudde agafa ewa MC Katse kyemukusaba Katse sigalire wafiye kuba ebyabbaala bigenda kuleetera obuzibu bungi. Subscribe on this channel obeerenga ofuna amawulire amalala mangi. Bye bye.